Huyo the producer tujize. Saba ila day. Nyoge. Mamu. Hapo tujira tutieno. Nogamba kinyoge kumanyo. Anaeka chatenze. Na baga bamala kumpa chikamu cha sente. Njagala mo kogera lumyo. Ranti nikolede nnyo. Hemu kunsonga zinde sezo mwami ono. Njagala mufulire omukyala. Ngatanna nita abasala jibalia bonna begulaya. Njagala gabalizi bonna ba linda. Bulijo mungamba. Bagala omusajja omwesigwa. Then a problem na isikwata nyuma si. Na yenze ndaba. Wandese wa mugumba sawa mwana. Nenda sema. Sema kaisi wa bulijjo. Kaisi wa bujale kisugwanizo mugumba yenzu. Neka tuyita munyikamu. Mpozinga ekisawe kinna kivote kinna kwanga akyaliza Kenya. Nga amakazimba kamaduuka. Ninaje chaza na mikwano. Nagenze nenda bakusawe kyambo. Kristo wamwe. Sawe nagenze nekiraba kitya. Sawe nagenze. Nekiraba. Na ate kumanya Sabazonto olimba. Tosobola era wanegudde nti bangambi ne bakugulya gate ennene. Nono musajja ate. Nagenze nekirabako. Ekyamazima nakyuseemuko. Bulijjo bwe nkiraba si bwe nakirabye. Tebakuvume. Bananvu bavume. Anze nabagamba era nabane ngamba bashali nti sawe nkirabye. Bana bakyali kintu teyo. Kuyiya kikyempandiika. Bini wamba nagamba basira basonga kyenga omuganda ne wababbi ne babakola kale omuganda naye kaakole ki gabbe kubanga ekisawo ekyo kiraba mukamba bule mu muli baganda okunsimba waliwo baasi z'abaganda bini wazirako naye eyo ploti ya baasi z'abaganda kata solve kingdom ya buganda bwe baali gavumenti ya uganda egaba ploti yagiwa musajja munyankole muhati na okumanya mwekamba bule olukwe lw'okusanyawo byonna ebikolera ku buganda n'ateekawo nenda singa nateekawo yasinga ababuganda tudda ku kisaawe katono nnyo yazimbawo ekizimbe kinene naye nga bafumbiramu mata waggulu genda yekwalisere waggulu wali abafumba amazikiri batya najjawo baasi kati nze ono kyalese essaawa bwe nfuna omuganda nga si muganda bana balimba ne bamuwa ploti nazimba bukyazimbyemu naye nga muganda bane tumuwagire omusajja ebyallo essaawa kyo kigenda kuggwa wakirabyeko omanyi kye nategeera ku kintu kimu bane banga limaze mu bulamu bw'ensi emyaka 27 egy'obukulu kati gwe toddamu okumputa Wisidomu kutanga baamu olaba mukulu olaba ba Wisidomu ne tatange Julius kambabulira amazima emyaka gyonna gye maze okuva 1995 omwezi ogumwendanga 10 sirabangayo ggwanga n'ebirowoozo byebadde ngamba nti osanga biwoomereza watega ekibatu ku makula kyali muto anga ebyenkanga newaweepanga bakumami kati eggwanga lye nalaba erisinga okuwoomereza baganda benyasulawa saidiwa ongojja ayogerayo zakatabira kubi ne pasirga Praise God ogisangako mukulu esinganyako nduka boda kange neggulu ligenda tunyumira kati nze wembeerayo neono bbiini tola nti katonda agenda kuba munseko buseko era tujja kukola ekigulu mu ggulu anti eggulu ligenda kuba fani nti Kaye ne bbiini we bajja kufuula Samuel nze abafa abamu VIP batuuze wali eri yekolererwa ng'akola ki yonkubasirikale naye kyesitamanyi ejjanga okuyimbira nga yayimba ennyimba z'abaafa abatajja muggulu amayiminga nga bagenda mugenda nga yekolera yazimba muggulu naye kyesimanyi muggulu oba bino ebiraawo byetuwa mu makyaki mizikitiwa nti katonda alikwatako naga savingi wamutwalako nti wuyo ndosanga nti ng'eringa insurance yaffe oba atusanga alizikozesa ajja kubanga towa ogamba wawokya ekyo mu Uganda naye kempa katono katonda anaasonyiwe naye kayosabirawo nsaba naye osabirawo abasumba abasinga banyiiza nteekakawo Dr. Sabazonto buli wasani kuva ku saa 12 paka 7 nemana empira ku Joyce Meya
Nenga ngenda kuno wabugendi. Musumba ngemangu tukagwa Nze- mu church eri wise, a Christian church. nze sigendagenda mu kyaki naye musumba wange gwe mmanyi Bugembe. Nze musumba wange ye Yesu. Buli atanyweranga ye. Nze musumba wange ye Yesu. Atanyweranga akola Nze musumba wange Bugembe. naye buli atanyweranga Yazimini omusango. Bugembe is my pastor. Ani. Yazimini. Yazimini. Bani era tumanya ajja tuwolereza ne Shiba asobola bagamba. naye wayi Bugembe omanyi era afuuke musumba waffe ajja tuwegalira ko ali mu Anatuwolereza. bino ebibe biri. Ekyama- Mujja kubeerangawo gwe bbini mulengere Sabazonto tandabye obeerewo obugamba bw'oli nabwo kugenda ajja bwakomawo gwokubiri Nga gwa akula pasi. olengezeko mu sho okuyingira nga tebakkiriza nolengera Kaye ng'ayitawo Ate Kaye Sirika. Tolina gy'ova ne bakuba Singa obutuukirivu. ono tolina gy'ova ne bagamba ho 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 ho. Buza mama Ani mama buza mama ng'otandika kyobala badini y'obusiraamu yo nnungi. Naye lindako maama wo ne wafuna amuyamba byobadde omuyamba ne wafunako 30%. Agamba kino kikuba ku bantu b'omusuliddeeka maama olamala afuna akola eno byamu nababa akolako 30% ono byamukolera nti ono atangula kiyasuka oli agula ekkoota koota. maama wamugagenda Dala ekibya kiwongerera mu oyo okusuulira abaana kiganye. ekyo mu byeninamu ebinankomereza ekyo tekirimu kirimu ekyabaana nze ndi Kaweta bayidawo Oba bakola eyeserwadda. nze ndi ku Kaweta Omanyi tibasasala bamukola gundi postmortem. bagikola ku mufu bagiyita gundi ate ekigambo oyogedde kimbuze n'ekigambo kimbuze bagiyita anti kati vasectomy yes ne waliwo era ekifaanagana kyayogedde bakujja nga bakulanga Castration. okusala omuntu omujjamu akasekakaza wekutira omufu afudde nebamukolako lipooti nti afudde kimutima yenda byakyama omuntu atakyazaala bamulamu. anti kati waliwo abantu abamu bagenda okufa ebitundu Waliyo omulamu waliwo omufu azaala. Kati bakujja bakola postmortem yakasuwako oba luno olulandiro oleeta egundi oba oli mufu. lindako bamukolako bamukola postmortem eyo gundi okujja kakamoja yakuyita nakula kyaliko mukyaki yakyogera takyaza omulaba n'abaana bameka kale kubadde naye era bagenda kimukola nga mukazi we azaalanga kamiwe yatugamba yali akamuwasambu mukazi wa musumba wange ogwenda kukivu yagamba mukyala we yali tazaala kati bwe yamuwasa omukazi buli mwaka yazaalanga Farida Seroguni Farida oba yagamba yatazaala oba yali Farida yakunkumula obwana omusajja ne yagamba bansala akawo kati bwe bakusalira awo omukyalo w'ekirooto kyo nakkiriza kyogamba nti oli omusajja atalina mukyala wa kirooto kyo nange kankubuulire waliwo abasumba abalukira ddala okasalira nti pasaserwa dda asobola okuleka mukazi we naye kankuwulire mukulu Kaye kino kireke goga nti abantu balokukera ddala abagenda osiba n'abalokole bwennyininyini kaba abantu bonna abasiiba nga baga nti Yesu yasiba enakwana Yesu yennyini yava awali emmere n'asibirerwa gyetali mu dduugu sokoddemu abantu bakitegeere basiiba Yesu yasiba ennaku ameka mu ddungu n'agenda ewatali mmere nti nabwaba akemeddwa tajja girabako kyova olaba biri byogamba kizibu nnyo omuntu osibye ennakwana nga oyita chipusi ziri ku kuboti n'abakola hanga strike nze natuukako esande nga naye nze nva kuba gavumenti sandireze nabantu bekasalomunene kimanyi hanga strike mukwate musibire mulimuno ekibbo ky'amenvu ennaku bbiri ng'ali omwo bwomulugulewe kuva ennaku bbiri olaba bamino gy'amenvu tegatindeko nagumu awo manya kyono nabadde yekalakaasa tolanga ku musajja nze mukazi nga basula bombi mulimu abeera kukyawa bukyayi ate omukazi asobola okuddirira naye omusajja azze omukazi ono Uncle Ben kyaliba ekituufu
waliwo omukazi asobola okukusinga kale bali bakutteko omukazi kati engeri gye batulepinga mwana muto abakazi batukwata lwakwate twogera nze bankwatakwata bakusangawa mu uganda muno nazuukuka bwe nti ngaomukazi andikungulu kati gwe nno bakugwere nze ankwatira mu supermarket eyafana genda mundu nze ankwatira mu supermarket ye lyakugwadde mata yankwata nasooka nyo nemugoberera azika ennyininyini nengenda nayo okumaliza nga asobeza naye nezikiza kyandibadde kiki yakozesa okukwata siriiti nandaga abakazi batukwata nnyo omanyi nti abakazi bagula obusolo obuzungu n'akateekamu nentumu nebwejja bweti nogitunako bwotina nedda kyekyo bitundu byekyama abigula kati nze gwolaba wano wali obubina bwa buzungu nze nasigaza ekintu olinayo omukazi gogamba nti ono mukazi wokadde wano nomumwana wange nze nina Rebecca Jim kizibu yeyakusooka okaddiwa nze nkugamba kino era namugamba Rebecca Jim namere bakuwuubewuube yonna osowulira ngaobakooye wumulo ninde nange kansooke bampuuba eno bwenkaddiwa nepulira nga nkooye nga nkunoonya nga tukwatagana awantu awa nga twewa Rebecca Jim emukyala ngaobukadde nze namere bwekibakityo bwenkaddiwa naye owulira gwe nina ku mutima mukama gwe yandaga mukama atulaga ebintu mu ngeri za njawulo sitaani era asobola okulaga kubanga ndabanga akaddiyo okusinga yagezaako nnyo okufaanana kagina ndabanga yafaanana omusajja temumwogera nako kibi ye maama w'abaana bange ab'obukadde oyo mwanyinaze wamukutako alinga afaanananga gundi Julius Kakongole wagula ogera otomutegedde mukazi wa Roy Kapale basibye China namwandu wa Roy Kapale kati era nakati nina obujulizi nti alabika talina muntu namwandu wa Roy Kapale beze ekintu ekyo kyogerera nnyo abantu balekagalirako kati musanjiwo naye kati musanjiwo musibe okwagala mugomusibe n'oluko n'osimba twayisawo dda abalala abayisa abiri bayitaawo baani nze kali kusanja bwafumbirwa embaga eyamala nakwana gundi yakolanga big deal nenatume ne bagamba mbu okirabika ekimutambuza nnyo bitundu byo byakyama binene omwana omusajja isani buli gwesima mu purezidenti asigala welinda kubana bannammere bazze ku tayimu awummudde amazima singa nali nesobola singa nameye muntu wange saba ebintu bibiri saba ebintu leka nkutereeze ebintu bibiri tugenda kumaliriza namere kyalina eddakiika 10 musaba akaddiwe nga lakyalina maanyi ng'ali awo nga yeegoba bwe bwenajja ashayo yeraiko omutayiriza awo ekyokubiri lutalo naawe ojja kuba tokyali muto oba saba olutalo luguke olutalo olutandika nti emundu evuga kyagula kyayi alumba Kampala wedduka ng'ogenda gyali mukwate mukutwale mwekweke olutalo luvugire emyaka 2 ng'oli eyo ankobini kali kankunyonyo ekintu kyosobola okukolera ku bakazi nga bannammere banga oweera wansi awo abakazi obalaba bannammere abantu bebaagala nga balina ssente naye Katonda tawa byonna abo balina ssente bamanyi basiba ku kitusebere bagenda batono nnyo okujjawo nga yaziddwe bubbi naye boolaba abo ababakwana atuuka eri mu woteri akabina kannammere kalinga nga bbibi n'omusajja azza olubuto olulinga faamu ya kabuta kaakati eddakiika ezo nga bamaze kyova olaba Katonda kati twogedde beno bagenda bimusaliramu nammere Kera Bakoze namere se namere just namere Kera Bakoze nze mbakebera omusayi musimbike ku WhatsApp nga omwana oyo akwekera anti kati nze nja musimbikira bingobereko kuba bingobereko ali ku namere namere ali kwa jalu kiki omusajja annange Katonda yakoze bulungi ne kamera nungi nguyo anyinyi siye mutwawe sana yale yo nani oya wane oya akagika naye gwe nina kati walya fene kuleta obwagaze nnyo bikaki
ne akatiba kajjawa ekiriko okunduma kimu osanga omuntu nga mutofu nga Unclebean nga nina future ye nga nina amazima ge osobola n'omufiirira n'atagala Julius n'alabekamu n'amaanyi mangi n'amukuba ennaku ng'ezo nakibira kiki naawe ndi business shootinga nga Julius alina shootinga nze nja kulaga wano abasajja abeefula basibu bano zimaye gaasu bikyano kati yebaka ku mwalo omu nali mwegomba ne appetite neggwa mulaba yanyiiza oli omwana nanisolo muuni moto naye gaasu ekisinga okubatamanya temumanyi laavu bwemba mwagala basomesa laavu mu ŋŋambi beerawo omukyala mwagale atuke kuleve okufuuyira nga tamanyi nakumanya ng'anyambidde ng'akyanyana kumanya kandi ozo owulira bye muliko omanyi bw'oyinza okuwulira ng'ofuuyidde omwana kati bebi ngawunya ng'omwana tannaba kulya mukene nakuwanya nedda ne bekaba kawunya mukene wewaana mukulu Julius kankubula eki omwana afuuwa ateekeddwa okuba nga mulungi ekimala ate mu Buganda kiba kisiraani bw'obanga omusumali guli vumere mu katiko omukazi nakolera ekigambo ekyo vambuvigeno nabe andi mu Luganda olutuufu abo gwe bayita embodooli nedda abo Abaganda gwe bayita embodooli Unclebean Abaganda abagera olugero olwo baali tebanakulaku ku baana balya chipusi kafujja baaojamanyi embodooli kyekikayi simanyi embodooli ye mukazi akwisiza omukka nga muli mu kaboozi yembodooli era bwokubanga nti embodooli eno Julius olina embodooli nga mmeka nange kinyini ndi mbodooli nedda wamu omusajja taba mbodooli olw'ensonga abasembodooli nedda round about zaawukana magezi genina n'ekitiibwa kyenina lwembozi zemunziza nedda ebintu byo ebyobutono nnyo bintu byo bino buno butono nnyo omanyi nti nno waliwo abantu abaagala sayidi eyo okukuwulirako nga iwafiri naye ekyamazima waliwo abakyala waliwo abakyala abakuba omukka nga bali mu kaboozi ne babba abaabwe mugyeko abaana abakola akaboozi nga balina ebba waabwe n'amugirira oba boyfriend we n'amunyampira n'amugamba omusajja n'amuzira butaddamu n'addamu n'omukwatako oyo aba yamukoowadda kati Unclebean kati akubuli listen to me okufuna omukazi awunyaakamu empisa y'omuka eyo eyawuka linako nagera kwamba omukazi awunyaakamu nanyampa aliwo gwotwala anyampa gomanyi kyebayita okulya ng'ate ogenda kulya okujjako ng'oyita eri gye banyampira mpozi ng'ogambye ng'edduuka lyo ogenda dipangisa mu kikubo okka naye bw'ogambye ogenda yite wabbakuli obupangisa edduuka lyo kati akubuli Unclebean tonnafuna mukazi awunyakamu first of all kati ngange nze kanjagala tukole show kati nkunnyonnyole nze omanyi lwaki kisobola kukwata mukazi nze okugenda mu buliri bwe tukokola ebikolwa biri esejjani nsooka kunaaza oba gwe n'onaaba nenkusiimula nemmegashuwa nti owunya bulungi nange nenaaba kati ebyokukwata byakati olwo olugezigezi lwo terutegula abaana bafuna abantu nga babembekereza bubembekereza bwati ng'asiisiriza ng'aliyasinike emotoka ekubasereka kati weeyakira nga wagirako ekigeregeraku namwezikire tolona na mupiira okutegula kati okutegula wakolereza bwati n'asindikamu negitegoka olina kulemezaako kigere togirako ddala wogirako atakagirokaweddeyo nono ogenda tunnyonnyola okunyampa kwa mulundi ebikwadde ogamba twaliko eyo okufiirwa kijjukire kuba obadde kale okuze twaliko eri mu kufiirwa nemukwano gwange nga tutudde bali mu kwevuma n'akawala nga beevuma era bannaye waliwo abantu abeekwana nga beevuma kakati ngenda okulaba akawala kaali kavugize nono gwendi naye ku mufu agize nga natutegere nga waikangende nengololeko kati nasobola okugenda eno ewali eno nga buli omwaka nempulya nga mumazeeko emirimu naye nga kangendeko emmangi bwentunetolero waliwo pipa nasanga mukwano gwange empala yazitadde ku ttaka
omuntu akoze eki ng'obadde weevuma ekintu ekyo kagamba bambi nalaba nga amayindi kubanga bagwako bugu n'omutima ne gunja nezibirira nazibirira amaaso nakyewunye nenga ne omusajja empale ziri ku ttaka n'akaana kagize kati nembuuza ku mufu oli talulumire kuno ekyokubiri ono omwana obwedde yeetalaatala mulumbe kozi mugambye kutegula katebuka okutegula balina aboolulala actually nze waliwo omukyala gonna edda nga nkyali muvubuka edda ennyo nga sinawasa mukyala twagendako mu mbeera eyo nga bumanyi buyinza nga tugendeko ewaamu kalumu omanyi mamu akayinga ekitala naga akamala okugenda okweyamba nafuluma kati oyo yatukola kiki kiki ekyo ekyali naye kyanawereka tolina magezi nze nkoye nokoowa mundeke ogenda nati kasombulire omuleka nze namuleka nange mumuleka kyawule nakuleka namuleka nafuluma bufunire ogi nga naye nakisasudde naye agenda ebyaddala okuyamba amazima jukira ate nanti era ekyakuleetera ekyo nayo gye yali ya 5,000 yali yebiri kitundu okuba nnyo muzabbeeyi ate jukira kanomisa n'odduka okawenjuko ate ogenda osasula emitwalo 15 ebiri kitundu gendera ddala mu nsiko ebiri kitundu girekeekozinga naye naawe bakubba bubbi omwagambye tebu kale akutekaakwaniye 10 yo okutegula ebiri kitundu kozibwa waliwa nabikola ebyo ekitundu obeera kusuladiro nti waliwo akadomola n'ebbaafu munda zeezo nesapatu yoka gye nali ngenzemu ey'ebbeeyi yoka gye nali ngenzemu ey'ebbeeyi naye kale kindabya ku buno obwakasambu 80 bubako ekipiira naye nga kiwunyawunya ekipiira ekyo kibako ate kiba kikalabula nepiro zaako oli serious atekanyizo bataka ekipiira tebateekako ekipiira buno obw'omutwalo seriza bano abaana batudde obubbi n'ogenda eyo ononayoki mpozi ng'ogenda kumalayo ennaku 3 naye kano kuwenjulako okugira bayesu akuntubi olaba angobini kati olaba kale ebyo babikola dda bwerindako kati bino byotandisa okutwala kamera wali otuuseeko ku logi oli agenda okolaga ebe nensanisa okukolao sooka ompeko sereti noka ekitiibwa nga nekyokinye nze twagendako twali era ebyo era kufiibwa okwo engamba gayi kangende nebati nga naye nga sisobola kuddawa nanga nedda tufunano gundi gwe twagenda wenyini kumbe logi yatona guest house omwana gwe twasookana kayensanisa okuyayogera byammala amaanyi katonda akuwa ekintu nga totegedde naye tukyagenda tetumaze tutemu kukitambira ekirala bano nno abantu abantu banemwe bali kulaba mukutu gwaffe mc Unclebean mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga nze mwana omuto ali mbasajja abakulu era balina abaana baabwe nga singa byetutudano nga tunyumye singa abadde mwana waabwe bye bandinyumiza nabyo segwanga bwe generation bwetyo bwetaalibwa batta endala eyimuke Unclebean kankubuulire omusajja yaŋŋamba ekigenda okutta abaana b'omu Africa tetuli open n'abaana baffe tetugera ku byakwegatta era echallenge etulina pasasowadde we mulaba yayogerako olumu ekintu yagamba mukyala we nkuwadde abaana abawala abalenzi bandekere kati buli omu n'aba yagamba nkuwadde abaana abalenzi abawala bandekere nkyogedde ndowooza kyekyo buli omu ayigirize kati agenda ayigiriza abawala bizamatusiibule kitowa babintabi